Entandikwa firimu egenda maaso mpolampola ate nga sala kunyumiririza bunyumiriza. Era nga naba media aka ku mulundi guno era begasse wamu okutuusako firimu eno etandika tugenda maaso. Era nga tulaba lubawa ekitundu ekyokubiri. Twagala tumanye ku mulundi ono gye biggweera. An Elsulagi Musa bate firimu etandika butandisi era nga tugenda maaso. Saagala bakunyumirize Lia Tumukunde Smith Kosokorene ate nga ne Kasire John Bosco kwali nnyo. Ekyatandika Tusubwana Lutaya Latifa tandikwa firimu tugenda maaso. Magezi Ronald ono tumulabe mu firimu nnyingi nnyo ate nga ne Mwanje Stephen akomyewo ka banana Muga ya Faizo. Ekyatandika butandisi mu firimu yaffe etandika bagiyita Lubawa 2 and Acts of Etuled. Kaga tujjukira bulungi mu kitundu ekisooka Muntaka yaleese amampaati ekyali kimutuuseeko era kyeyina okukola kwe kulekani anoonya pulaani emuzza mu mbeera yaddukire wa munywanyi we naye mugezaako mutereeza era ebintu byagenda bulungi. Tufundikira nga Muntaka bamufudde kimeeme w'embuzi birungi Brenda Welfare. Ekyatandika butandisi era nga twagala tumanye ku mulundi guno engeri gye bifundikira mu C David era ye cameraman. Ekyatandika butandisi ntandikwa kitundu kyakubiri kyetutandise ekya Lubawa Nalutaya Latifa makeup artist. Ekyali ntandikwa twagala kumanya ekitundu ekyokubiri ludawa gye biggweera ate nga boogere Peterson boom operator. Ekyatandika butandisi Lubawa patu gye tandika mu bulambalamba era KMK woyina okuleka ndio gisobola. Firimu eno toyina kuba mu kopi suubula otunde ng'omusuubuzi. Singa n'okuba mu kopi amateeka ne gakunyweza muganda wange binaddirira tebijja kuba bya mirembe. Ekina Uganda tekikubwa mu kopi osobola omuwendo gwonna n'otunda. Ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kyekitundu ekyokubiri ekya Lubawa. Media Act Films bakoze ku cinematography ekyali ntandikwa. Twagala kumanya biggweerawa mu kitundu ekyokubiri. Elsulagi Musa bate ye producer firimu eno ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Asani Bwoyo location is manager Asani Bwoyo. Ekyali ntandikwa firimu era nga tugenda maaso. Elsulagi Musa bate ye mwandiisi wa firimu era nga director waayo. Etandika obutandisi era nga tugenda maaso. Kyekitundu ekyokubiri kye tutandise era nga twagala tumanye naluddawa gye biggweera. Muttaka ayambiddwa atya kuba tukomye okulaba ng'afuuse kimeeme. Nagambye mu Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8. Efirimu eno wogisuubula kaakati nno ku mulundi guno tugenda okwetegereza Kiku akoze olulumba. This is an attack Patiri mwana mwoyo. Kino kyendaba tewaba wansiikiriza. Muttaka ayingiddewo maama gyebale mutyeno gwaliko tamuliiko ogenda okwetegereza Muttaka atandise okwesinisa. Ekyobutasanga maama w'omwana ono Kiku alaba ng'ayambiddwa ayagala kweyogerako. Wuliriza kumbe ekikuwaza eno tebakwanawo munnange nsula bubi yangamu okusirikirako amannyo otegera bulungi. Ekyali ntandikwa Kikwali mulaavu omutima gwenjagala nkuwe ompa ogugwo nange mbenga nfaananako ng'abantu ondaba. Kikwali mulaavu ekyali ntandikwa sooka okyuke weetunuulire. Ekituufu tosobola kwetunuulira nga wewe okyusa. Wenna laba omutwe gufaanana ng'emabega w'enkumbi ofaanana ng'ettooka essalemu wenna otunula ng'ekikolokomba vevengerako. Nze siri siteekezo siri gredi omumanyira mama n'amala Kiku ne bamusomera naye naabwe ebintu byogera bituufu.
nyinza okuba nfaanana ng'akago naye laavu laavu eno nzibu nnyo. Nze omuwala gw'olina otomera. Nze ensonga lwaki ndi wano yera naye mama n'amala akuwulya simanya wewulya bulungi era wawulira tonasanyiraga wuliriza kikwali mulaavu omuwulira nga yasama mwana nga afunye bulungi muganda we yadibira ku kyalo kino mukulu yeboogere Peterson ligiro nemuze saati tunulire engatto zo maka galigenda kusuubizaako dda meezimbire kikwayagala kwasajja nkutwale owone okudibira ku lujja genda kikune twala embaliga kati laavu gyendese laavu tebagigoba kikuyi genda mangu nenammwe kikuba amugoba bugobi bannange gatto byange tambula ove wano ate ogeza n'obinono kiku yali ayagala laavu musajja atu bagoba mugobe ne bamwolekeza n'amayinja tudda gwe ne bwonongoba nja kwagala mpaka nako konkubye kalaavu nako konkubye kalaavu efirimu eno ekyatandika butandisi kakati akawungeeza ako tukoma okulaba omuwala ono nabitogero ne male baali bateesezza tugenda maaso wano wewaka omwana ono okuva kitaabe we yafa maama namwandu ono nalabika nga agenda maaso kuba ntayagala mwana wabba kuba bba yamulekera abaana babiri omu yamuzaala omulala si yamuzaala gwosinda ki bwe mba mpa omwana wange ejji lwaki okimba kimba yenna lutayira tifa yenna lutayira tifa yalina bulungi nganganga ekyali ntandikwa osembedde bwe baba bali emmere liranga omugugo waliwo gwe batawa nyoko ekimubonyabonya kiki yalungiwa nnyo omwana wa bba yalungiwa nnyo ate akakene kajja katunulanga emabega w'omugotta kwata omummonde ogikwataga wagifumbye we tuba tulya fuluma ebweru ekyo nakigambye sikiddamu nabitogero agobeddwa fuluma olemera ku lujjuliro mpemere yange gyekubye yiino mulimu abakazi ababonyabonya abaana babajja baabwe kati ate tuula tulye nga bwolaba kikulume otegeere nti kune okulujjuliro sinze nkuzaala nnyoko bwe yali afa teyaleka mmere era singa ali awulira nti ayagala oli ekyeggulu teyandifudde n'akuleka ebyo ebyokwerunjiyalunjiya kulwokuba maama nze nazaala akaana akalinga omulawo gwe ssebo nze nkuwonyirire naawe kekulumeko okuggeko ng'owange naawe olabe ekizibu kumbe ebweru waliwo ajasotya ebweru waliwo ajasotya efirimu eno ekyatandika laba okusotya laba omusotyo lengera omusotyo mutaka ali musotyo asotya ekyatandika butandisi olumala okuyingiza ebintu buli kimu eki kati kumbe kitoyera n'olujja ekiro kino ono bali mumubonyabonya bamumye emmere ne bamusindika agenda ayera olujjambu era tebamwagala kisindike maama amazzi g'okunywa tokyeranga laba omukala gange yazaala omukala gange guugwo efirimu kitundu kyakubiri ketulaba ekyalubowa and acts of hatred waliwo ali ku mission tulumbe mubiravingo yemuga ya Faizo oligino nemuzi oli yamugambye bwojja akayinja akasooka kalaga otuuse akokubiri kakonfaminga okujjako kanyizeyo waddene kanyizeyo ddene omwana gwaliko eno mu nnyumba bamumye emmere mukazi watunga afuluma tegera bwaba kivuga ku magaali ate kibetegera naye kitume ha nju ya misimu tunulira mukazi atunga afuluma bweru ng'atuula eno kwata munange kali kakuluwonzi akaze kakuluwonzi tulaba kitundu kyakubiri ekyalubowa weewuutire munange ono bamugobedde ku lubalaza abazadde be batyo gye bali ne bagobera abaana babajja baabwe ku lubalaza
bone balya kumbe omuyaya azze owange esimu bwenji kubye togiwulidde sirika malenze ndiwa ntuuse akalagane mbadde nzize munange omukazi ajja kukuwulira kyena nakugambye ndajja kulaba munange toyogera ekikulu naye mala oyogera ododooma oyogera ng'omuzindaalo ninaawe waŋŋambye nzijje nga nina akalaboko kintu naye nojja kundeetera obuzibu olaba omukazi akuba bakuleeseeko buleesi ku ggaali naye bw'anaamanya nti oli mu lujja luno ekiro kakati nkoze ensobi esimu ngikubya ey'obuyinja obubiri naye ate era mbadde nina kyenzize nakyo male azze azimbye entumbitumbi kumbe mu ntumbitumbi nabadde nayiseeko mukoomubuulo yamugulidde akateeteeyi bannange male kumbe wali wajja male n'apasuka male kyokka mugaana okuyiwayo omukojo ate nga kuyiwayo omukojo otayagala kuyiwayo omukojo ono n'ayiwa mu kimuli kumbe mu kimuli male mwagumbye agenda okulira olukyumu lw'akabootongo otunyo male kye baamukola owange male neeyanziza kumbe male wali tayinza kwogera male jangu okwebaza munnange obwama bulinga obwama kumbe ono atuŋŋononiddwa bamuyiridde lava eno mubamu okulumu ensiri ekyo omuntu akigumira naye ate okunywa omukogewo owange kawoowoki bannange akawo k'omukojo kayingirira empuuta ne kava mu mpuuta male munanga nti era omukojo bagunjiridde lwakuba gwe kakati ngeri gye nkusiibula male naawe ojja yagala gwa mu kataasa sokulinde male abadde atyuninze laavu amugulidde akalabo efirimu egenda maaso omanye omukwano okutona male neyeyongerayo kale nakawungezaako bwe bitowe byali enkeera tugenda okuddako ewa maama male waliwo omugenyi azze sayizi bannange kuno kubeyabeya kuntambuza kubeyuka ye maama male ye katusabe Robina oligina names sayizi talabika tatera kutambula okujjako nga waliwo ekiriwo zino oluusi mbeera na bizi kale si bizibu nnyo naye ye birungi Brenda oligina names ayina ekimuleese nambono mutabani wa kati nga mugamune nti ensonga ezindeese za mutabani ono mutabani wo munnange embeera omwana gye ndaba maama male olwamugamba ni ensonga ezirese sayizi za mutabani we abadde amanyi male yakoze emisango munnange omwana abakutikka baana b'abandi mbuto nenjanfuna obuzibu si kyekyo si kyekyo munnange oba weeraliikirira mwana ayinza okuzza omusango ye maama male omwana w'omulenzi okubanga ayina gwalumbye ow'obuwala omwana mu nju endala kitegeeza omusango guba gw'amaanyi ogwo era guggweera ku mbuga kati ng'amugamba era bwe kifaanaganako kati ng'amugamba munnange maama Nabitogero ono omwana Nabitogero ono male babeera batambula ne Nabitogero wulira olugambo naye okimanyi nti munnange omwana ono Nabitogero we yawulira ekyo maama male n'asanyuka kati omukyalo ono mukwano nnyo gwa maama Nabitogero naye waka waliwo abaana babiri
kyokka Male yagenda n'ayagalamu omwana ate atazaalibwa mukyala wa munju. Ekyo omukyala w'omunju ne kimuyisa bubi. Kati atumye munne ajje wa maama Male agambe ku mwana we Male abe ng'asooka okwagala oli omwana. Bw'ate oli omwana wa musajja naye ate omwana w'omukyala munnange ataagize ekintu kino kinaalabika kitya ng'era omulungi yasoose omubi okuvaawo. Salirawo nze naamutandika nti maama yatya ebintu byalaava ennaku zino tebikyali byakulabira ebyo byali byadda. Ne bakulabira omukazi nagaayo gw'olina okuwasa okufa n'obutanyagwa temwawukana. mwana mule Ekyo maama amanyi mutabani we omwana ng'ataama n'amugamba nti anti lekono oyagala oli. andika mutu Ekintu ekyo simanyi. Omwana oyo ng'akwagala nnyo era osobola omukyusa n'omuga kubanga kigenda kulabika bubi omwana ow'omwami asooka owoono mu makaati okufa. Wulira olugambo oluliko n'emmindi ennene. Tugenda kukola amawulire. Nze mbadde ngamba wandibadde otukyusiza omwana oyo olaba otya mukulu munnange. Wulira firimu. Wesiga bulungi Baayogera bye baayogera atuusizza olugambo sayizi asiibula sayizi ye birungi Brenda ageeka. terekera ensonga enkulu nanti ogimanyi kasita onookola omulimu nga nze olwo mumaze. Egenda maaso nga yeeyongerayo ng'akanyuga mikono kweyongerayo. Omulimu gwe gwamuleese yagumaze. Kaakati tuddako Male ali mu kwoza bintu. Male ali mu kwoza bintu nga maama we kale watuuse ono munno kiku ali oba obwedde bwali wano yazaala abaana babiri. Yazaala abaana babiri kati nno Kiku ne Male nsonga naye Kiku era afaanana ddala nga kyo. byana kyagaba lubituuseewa Nga batandika mubuulira ekyavudde wa maama Nakyagaba. agaba ya Nakyagaba ye mwana oli atunula ng'omukala gange. mwayogerako Kati mbu bamugamba mbu simanyi ave mu Nabitogero ayagale Nakyagaba guli omukala gange. Ono lwamugamba ku mukala gange guli naye maama lwaki mumalako emirembe kati naye maama owange oyagala kundwaza mitaafu. owulira Tonyigira nakyagaba oli bagaye Nakyagaba mbu gwe osooka oba wa mwana yalina osooka okuva ewaka nange ne ŋŋamba nja kugamba Male muntu mukulu era ye Male y'anaamasalawo ekintu ani gw'ayagala era naani gw'anaagenda naye. Naye omukazi oyo alabika alina kyanoonyaako ne luli mukubo yansanga naŋŋamba ebintu ebyo. Nze ne mugamba njagala Nabitogero kati atajja atya okulabika nti naawe akulumba ano bakugamba ebintu ebyo. Maama bandekemu kenkome nawo kenzije mugga ya Faizo saagala kugira maama. Mwana wange jangu tolumba bantu maama kenzije laba empale abigulira mu kiwato ne yeeyongerayo mala balaba banjagazaaki efirimu yino naako olulumba maama bwe nalungi wanajja musango abasajja abalungi ku nsi tutandike kwettabwesi kulwokuba twalungi fa abaddibi abaana bamwe. Laba firimu nayingirawo aliwa wuliriza bagiyita Lubowa and Acts of Hatred. Nalumba muga ya Faizo ono amuyita Nalutaya Latifa imama Nakyagaba bafudde baani nkubuulira amazima weesonyiwe famire yange nesonyiwa nakuyambako omugugu ogumu ogulabirira ate ondeetedde omuntu oba alina birwadde mwagala kunzita abafu bwe nakula obulungi netta nakuyamba walina emigugu ebiri nenkujjako omugugu gumu firimu abafu omuntu bwakula obulungi musango kati mugabene nze nali nkuyamba era nkuyamba kubanga nabitogerera nga bwowulira erinnya taata togenda kumalako ye Nalutaya Latifa malako kuba kino ekyalo kidde eri ye nabitogera omutebuti naye kati omwana nga bwolaba omwana ke katono ke kalungi
ke kawala kato kalina mama wako ndi mulamu toli muleko tonyumiza gasiya tonyumiza gasiya oba muyise nabiki oba nabiki gwenjagala okigedde guli omuyaayu gwo gweyagala okuntega munsiga ebirwadde nfe n'obulungi bwange buno gutwale mu katale ogulenge bagugule okigedde naye firimu yino omwana ogu nabyeka abasigadde saagala okisegedde saagala kumala naye nga mbadde nkuwa kisinga twakuba gwe totegedde gwotakitegera naye nga mbadde nkuwa kisinga asanga yakwata kwegamba okuwonya kwe kukuteerawo akaana kano nga bwokalaba kaana kalungi oba mutogero oba nabito oba biki byonna byomuyita ye wange gwe nasimba mu bantu obukadde n'obukadde lirye fulungu litwale mu katale olitunde nkuwaniza okuva n'olwaleero koma okumanyira famire yange mukoddomi ndaba bwe nakula ndi mukambwe okitegedde mukoddomi akaye mama mirembe mukoddomi owe waka ku nsonga ez'ekisa okitegedde ensi enaabuuse omuko yalumba nazaala nga mutabani ekisinga era gwokirese bulesi naye nga kyekisi gwe tegaaga amannyo gootasenya alaka muko ono omwana atuse n'okunvumya atuse okunvumya n'ebitogero firimu egenda maaso kirendabenda kitula wali gwolowooza bwe wayera omanyi kyova okunkozesa omanyi bwova okunvuma zankuzaala kyolina okumanyagana amaka gange bagandekamu nga namwandu waamu atakuzaala sikukola ki ninamu omwana ogu ate nga gwabuwala tovangako mu nda yange muno enenda yange siye yakufulumya sifulumyanga tagala kumanya yiwunye jimewunya kapale bamuyita tumukunde Leah Smith alegene names abalaba buwanga ne firimu endala nyingi oli omukazi abonya kakati no bwaveeyo yalumba size ebintu byononesa omwana kyamukoze mala mukalakase era abaana tuzalira bwerere kati mumbuliza bwerere baana mukula kukaddiira ku lujja tebajja bawasa tulabye kubanga omwana kyatanvumye tekijja kuba mwana nannangira nempulira nga muli n'enjoka zisamba mpulidde nga nze nantakulwa buli ango ntakuddwa omwana nsunye naye nga nvumira ki ate abaddaku kati ngati kyatanangidde omwana nvumye nengamba bannange sirabye nakyengize era nga nabitogero gwatagala gambako naye nga omwana owange gwe mumuwa mubi omwana gwe nazala omwana wange mubi omwana waffe mulungi naye asudiya omanyi waliwo sudi ng'olitakumalamu maanyi ndi wazaala omukalagaage nabitogero kati nabitogero yamwagalako ki kitali ku wange alyoka ngambye musimanyi maaya simanyi omukalagaage guli omwana nga amuyita atya omukalagaage omwana wange amuyisa omukalagaage izitonyambye tukangende ira nabitogero ayagala genda kutta muntu kano ke kawala ka size kati ng'amugamba nti oba oyagala muwalawo afumbirwe male ono kyayagala ebyo byonna nze abirina nkoleti nze alina plan size n'agamba nize ngenda kutereereza male ebyemirembe biba biganye nga male aganye okutereera mu layini tugenda mutereeza mu layini kifuba ddembe tugenda kutereeza oyo mu layini kifuba ddembe watusabiriza wange tonolera nataddamu kwerumya tonolera
oyo omwana muto oyagala n'omwana owaffe gwe babaagala saizi nanyi yabaganja saizi mutoyite eno nze pulani nzagirina saizi pulani ki gyalina kuki pulani ki gyalina oyo omwana efirimu egenda maaso amuzaale tugenda mufukamiza wangi baagala batereze male mu layini mwe bamwagala tugenda kuwogola tugenda male ajja kuwasa omwana oyo alina okuwasa nakyagaba era tugenda mwerabiza nabitogero balina omumwerabiza ayagala agaane bwe kibanga byonna byoyogera kwatagana na male kutwala okitegereza nze sikuyinako era nga bategeragana nkukeera bakeera ku pulaani eri gyagambye balabe ekirina okukolebwa kaakati no tebaalwawo babukeereza nkokola nga balumba ewamagiri mwoto kati ewamagiri mwoto wabawo akuuma ku mulyango wakuumawo akabemberedde ke kakuumawo akabemberedde kaakati akabemberedde kaba kalina okebera omanye ne waba wabiteega kati bwojja mu beebiteega tebaagala jja ng'awunya ebidandi akabemberedde efirimu egenda maaso sebambulidde Emmanuel oligino n'emuzi yingiyapo wewe panange neyonoonedde akabemberedde ke kakuumawo mandu ono bamu unawunyamu oluteegateega ate nga efirimu egenda maaso obubemberedde bwambala paafula ebanga pajama naye nga paafula akabemberedde gye kambala bwe bukuuma ali ku mulyango ne bayengera ewamagiri mooto amuleese bamuyita Nalutaya Latifa oligino names aze ne mukwano gwe saizi yamuleese w'omusawo birungi Brenda ate leero kiki jajja mbadde nyinamu obuzibuzi naye nga ndeese ono muganda wange naye nga njagala bannange bagondera mu basawo munnange muyambe munnange nga nange wenina okuwanyamba ono yakoma okujja n'ensonga zaali za musajja ina omwana kati naye nze muza nedda tebawulira lusu omala gagira ensonga toteekawo mpaabi bateekawo enjoge zaabwe ogenda mu mayembe kwata 5 zitanuule byonna bwogera oyengera bateekawo abalake weewaawo baasi ziri zitutya tandika oyogere tutya mwana kati jajja nazaala omwana naye omwana owange oli amuyita omukalagaage ate nga gwe njagala amuwasa omwana nga addiba jajja ate omulenzi ku kyalo ayogerwako ali omu ayina eggaali gwe njagala yaba amuwasa nange naali oli omulala bamuwaseeko ab'ebigere waliwo omuvubuka akwana oli omulala akwana nabitogero kati nabitogero gwe batayagala nabitogero gwe tuvunza ekyo kiwe nakyagaba bamuganze njagala oletewa n'embuzi eyakawemba bamutuma embuzi tuge tuleeta embuzi yakawemba akabemberedde ke kabaggulira mu kuyengera era ke kabasiibula akabemberedde efirimu egenda maaso akabemberedde
kakati n'oluvannyuma bavaayo n'ebinaakola musajja nga guma naawe kakati ebizibu nga binajja naye mukyalo onyirira sinza butanyanza okuva tunolera eza Siraaji. bayi baali bamuyita Siraaji embu yali yeemuula asambanga mayanzi yamuloga era kati agenda fuuka ajati ekyo embeera bagenda na Makka wange bwe papa n'amalafuno olimbu ye yamugondeza obufumbo. Siraaji yali apalala nnyo naye Siraaji baamuloga era kati Siraaji ali mu cupa sooka olindeko omusajja nga waliwo atwala embuzi ku ttale. Embuzi ino nno si mbuzi ono tatundibwa tayogera nti mbuzi ayogerera mu ono wandibadde ino mbuzi wandibadde ogituguza tukuwamu akasente embuzi ne tukuwa sente nedda nja bafunira endala naye ono tatundibwa. Kakati kyaliwe we yagezaako muyamba yafuuka mbuzi. Baagala bamuwe sente abanoonyeza embuzi abasuubiza banoonyeza embuzi. Kati sente meka efirimu yino nakaseera nze kati nedda muleke gyatuba sente zagala obadde oyagala meka kati embuzi kati ebiseera mwagala mbuzi etegerekeka etyo eyo yennyini yayagala efirimu yino 10 nyingi naawe nze zino embuzi nyina mukwano gwange azitunda. Kino kikazi kya Siraaji kiyaye nnyo. kikola naawe tusalire embuzi ne waatagira tugire tunoonye sente ono ali bubi tagaana balamuze nnyo mbuzi omanyi newa n'agamba nti embuzi nja gireeta embuzi ewa maama Nakyagaba bajja gireeta kale naye ono tatundibwa nga byeyongerayo biri mu ttale biva ku balogo. Abakazi baafuka bamusamba nsiko kati kyali wange engeri gye wagize siina kyakuwa ate nkutwala ntya mu woteeri jangu weeyize ku malagala jangu kintu kino nange kintu omubiri gwe wayambadde gwa muddo kyaliwe ng'amusiba ku ttale efirimu egenda mu maaso kyaliwe ng'amusiba ku ttale tugenda maaso n'ekifaananyi bagiyita Lubowa and Acts of Hatred kitundu kyakubiri kye tulaba natenga bulijjo okuva mu Means Production tuli ku Cornerstone EF71 we tuli firimu eno gisuubule ogitunde naye tokubamu kopi kimenya teeka kasooke nnoonyeeko ebigaana kati wamala osiba munne ku ttale emitwalo 10 amaze emyezi 4 tagikwatako ate bali baagala mbuzi atandise ofuna ekirowoozo ye kabanana nno gwe sifuna sente gwe nja kukutunda kabanana ayagala okutunda kadi kiku omanya bba n'ebikajjo kati amanyi n'okubba emmere y'abantu mu nnimiro agenda okulengera embuzi gye baasibye ku ttale eno kumbe eri si mbuzi n'agirumba sokolinde pulidde nga ani agomoka awo pulidde nga awali agomoka akabuzi n'akayoola yakanyiga n'akasayira ensinga amanyi atwala mbuzi. Ladies and gentlemen, amanyi atwala mbuzi. Ladies and gentlemen, amanyi atwala mbuzi. Yangu wano yeboogere Peterson original names firimu yino embuzi n'agiyingiza enveera abadde n'anoonya miwogo gyakubba naye tezifudde adda na mbuzi tezifudde adda na mbuzi tezifudde adda na mbuzi. Mutaka yuno mutaka okulira nga w'omusanga
okulira efirimu egenda mu maaso efirimu egenda kati ona mukulu mujebale kale tukolera mujebale namwe muvyeyo mutu gwe kati kumbe ono gyava afunyemu ekirowoozo kankutwale nkuguze bali gwonoomanya kyali waayagala mutunda kati agenda okujja we yamulese nga bamubyewo kyali we bamubyewo kyali yabbiddwawo efirimu egenda maaso kyaliwe yabbiddwawo ani ankoze ekikangabwa simanyi akutudde bukutuzi tabanga ategedde ngenda mweyubuliriramu naaweta yaya ayinza okuba agenze mu byokusaaga kati kumbe kiku yakwata embuzi eno n'akola olulumba egeni ojebale wattu maama nyabo nagamba nno nkwagala n'owakana neŋŋamba ndikuyiyiza tulabe era oli wakana efirimu egenda mu maaso kijjajja wange yaŋŋamba omukwano kutono ekyo ekintu ekimanyi aleese embuzi laavu kuba birabo laavu kuba biba birabo kati aleese ebirabo ndeese etambula saagala bakuwe buswiti obutakolola kyokuleeti abatassa kipusi ziba oluusi zaasuze embuzi ndeese nammu okimanyi nti amata g'embuzi tegafa bumale saagala bano oyogere bamalemu ate balina eggaali ndeese embuzi laavu gyenjagala nga mbuzi nkuwadde embuzi yino embuzi gyemba nkuwa omanye nti laavu mpya wuuyo efirimu egenda maaso njagala oginyengamu otuta ali ku Nakawes Harriet original names 12 neki embuzi aleese enkazi agikamenga bwayagala oli waddembe okunywa otuta kirabo kiikyo luli yamutwala namigo owulira ekirabo ekyagadde sikia eyanzizanya omukwano webale kusiima ze bwentyo ntandiko onayiga okufaanana ngaebirabo byotona ejja kujja mutwalibwa seeri ulire kuuli ebirabo birungi omugabi muvundu yiga okufaanana ngaebirabo ekirabo kyo ekirabo accepted love denied embuzi bagisigaza ne love tewali efirimu egenda mu maaso bagiyita luba wattu gye tulaba nate nga alijja okuva mu Miss Production kakati maama akwata ekkubo ajja abeya Nabbete ayita muwala we Nabbete Nabbete ate mbuzi eno nagirabyewa ate efaananira ddala ddala eri yennyini maama wange embuzi siraje mama mbuzi yange kako yafunye akabuzi yalowooza ekyomulimba nasala amugambe ye sooka oleete ku mazzi nyweko Nabbete kumbe maama Nabbete eno embuzi eyakawemba mwana atoba otya n'embuzi nga tulina okuyamba n'akwata embuzi ya muwala we oli no bagimuwadde nga kirabo embuzi eno gye baagabye ng'ekirabo waliwo gye baagibbye ate nga ne bwe baagibbyeko embuzi eno yina gye yeemakulira nga tennafuuka mbuzi
kade bagitutte ku muganga. Efirimu egenda maaso. Ono agenda okuleeta ekyokunywa mama ekyamutumye. Mama Nabbe teyamazeemu dde omusubi. Ate mama alaziwa n'akabuzi. Mama atutte embuzi ku ttale oba egenda maaso. Kaakano ziba teziri busa male yajja agunze. Kumbe n'omwala ayagala mwebaza. Ninge yagenze. Naye mwana gwe ate onyumira engoye. Okimanyi olugoye lulinga kale soyinza gamba ndi muvumba. Abamu bagula emivumba gy'abannaabwe naye guno gwali gugwo ndayira okuvulya enkoko ensike n'amagi gaayo. Mwana gwe sikuleka wano. Tunolera. Alika nawa. Mala ayagala kuwasa. Mama namugamba gwe. Nze nagamba ngenda kuwasa era ne ngamba mama Kimyula ndeeta amatobuta. Gala nkukwatinga. Oyagala obeera wano mama wono mwere ate oli akyaggulo oluusi wakulyako n'emmere okubonyaabonya. Oyagala obeera n'oboneebone. Naye mmere. Ma. Ate kiki? Mwenze soko osibuze. Ng'atandika omukozesa endagaano. Atuukawo. Oyinza okuntwala eyo munange ne mumbonyaabonya ku lw'okuba muneemanyi n'ewaffe gye nva munnaye tebanjagala. Nenjambo naabona. Bamubonye. Ate omulungi mumbejja bakubonyeebonye. Mubiza. Manyi eri ogenze mu lubiri lwa Bwakabaka maama mala akwagala. Manyi bwakwesunga gwe. Ola maama. Genda olende gwonna okusoboka. Kino ekintu genda oleete buleesi engoye zo. Nkunnyudde. Nawo. Kenzije. Sikubwa naye. Kyenjogerako nkimanyi. Kweteketeke tuge. Omuyaye n'alyoka amatiza ekintu kye. Zino sikuleka. Sikuleka awo leero. Omwala amugambye tuntwaleeyo ku lw'okuba okimanyi ewaka saagalayo. Nammwe nomubonyabonya nga mmanyi siina waakudda. Genda oleete engoye tuve wano. Kyo kyuma. Ne kirigitanga ennyana malende. Bamuyita muga ya Faizo. Bamuyita muga ya Faizo. Kakatuddako mama Nabbe ne munywanyiwe. Ono yatutte embuzi ya muwala we babano balumbye amasabo. Kwata. Saagala munange. Gwe bagenda okolako ate nkwetikkira embuzi. Situla. Nange. Bagiyita Lubowa and Acts of Hatred gye tulaba. Efirimu eno egenda maaso. Kaakati omanyi kikubwa abatannabba abalowooza ku kyakubba bw'aba takirowoozaako aba anoonya ekyokubba era abatanoonya kyakubba aba ali mu kubba n'alumba emisiri akungula nnyo by'ataasiga. Laba firimu tafa kunuubuka kwanuubuka. Ali mulu akoze olulumba. Kiku akoze olulumba. Efirimu egenda maaso yebogere Peterson original names. Nagambye egenda mu MK Majestic Plaza level 5 eduka lile namba 8. Era firimu eno oyina okulekani ogisuubula. Kati abakyakebera emiwogo ogenda okwetegereza sooka olindeko. Sibanga ate ndabye bulala. Laba ekikomando mu bubbi. Laba omuyaye mu bubbi. Laba omuyaye mu bubbi. Uyo. Lengera omuyaye mu bubbi. Efirimu egenda maaso.
alumbye ettooke gwate okubbanga emiwogo buli lunaku sijja kubbanga miwogo buli lunaku ne tudda ewa Magirimuusi akabeberedde ke kabeera ku mulyango sebambulidde Manuel Ligino Names firimu efirimu egenda maaso bagiyita Lubowa jajja gwe baleetedde embuzi yono genda oku bawala wanjijja muyinza omutya okuleeta omuntu nemugiyita embuzi eno mbuzi yabatuma embuzi mulese nabagambye muntetera embuzi abatumye muntu nuli namwagala kwokya mayembe gange saagala gira muleeta muti omuntu nga nabatumye embuzi wuno yenamulaba alimu n'enjoka olabanga tondoolera banange abalosi vayo akabeberedde baka kakati dunga yataasibwa essabo litamuuse ow'oku geeti bayiye olunyago egenda maaso bayiye olunyago ne tudda ku yagenze ku mission yagenze ku lyo lyentwala tooke kulu lyentwala kulu tooke kasizali balyalo bulali bakulu gwe likuze etooke kulu kumbe wabba nanyini tooke olya mwami bulijjo mwe mubba emmere ya lukoda yafa mu mubba okola ki obadde okola ki entooke abadde mbw asalira kitooke woosalira bajajjaawo si kirungi ekigambo kyokozesezza kati engeri gye mwabbanga nga mubba lukoda n'atuuka kufa nga mumubbye ono mukulu wa lukoda taseka mugibbidde ebbanga kakano kinazze tewakyali mukisa analera gwe abalutu bebibonerezo bano balina amayembe basi yatandikira wendolo male muganda wo bamunywedde wulire eddookooli maama balireze maama male bandeese eddookooli wuuwi munnange male mbadde ku mulimu gye bansanze male efirimu egenda maaso tugende twende huko muleetaano obubibbi nnyini yitawo saagala kumanyeera mwesiruwaza weebu njakukuba ejjembe mu matu pitaako saagala amutadde ku Hyundai male giwunye munange male giwunye wowe male gimpunyidde maama kikuba mukwatidde mu bubbi kati yafubutuse mu ssabo yatuukira maama Nakyagaba kano kaba kali wano owange gyebale yeddunga otyeno olonje nyoko omulabye yaŋŋambe jangu nkubuulire akkiriza nkubuulire kati dunga babadde bagenda musaddaakira mu ssabo abaamututa omusaddaaka yatuukira waabwe jangu n'akwata kawala kooli n'akawala bannya
akatwala wa efirimu egenda mu maaso. Kati tuddako ewamale ajjayo omwana w'abandi. Eno owunye jatugende eno gye tugenda suwadde eno era buli kimu kyate luno lubiri wentutuuka eri manya nti nze kyegambye era kigenda kuteekebwa mu nkola ku bulungi bwo maama ayinza okuddamu. Maama agenda kwagaliremu ebisubi n'ebitakataka. Owulidde ali mukakasa muntu kino ekyalo kyonna omuntu anaageza kusonga molugalo njaku kabeere Yakobo. Ulira laavu kati saagaludde mugamba mbu nkulimba tugende nkwagala tonjagala. Alye n'amatiza waliwo abayaya abatawoneka yakimatiza. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kati ono yatutaakana kabandi awo nkwesasuza nyoko sebantwale mu nsaddaake. Kati essaawa eno bulijjo abasajja manyi balina nekibali ali mu nyoko sebayagala bakuwase atuuse n'okwagala okusaddaaka abantu. Temulina makulu akawudde yakaleesa akalimbalimba bw'agenda kawasa. Tewali ategedde nti nkulese wano otegedde atami katekawulira yamala okakuba obugalabe n'agoba gasiya. Abadde yeesasuza nnyina gy'abadde amututte nyoka nsaddaake naye kamusasuza ati okakamulungula amaaso n'oga mulimu epipekine mama aya kasasalala komanyoko kuwonye gasiya simanyi oli wandabi egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ono aleese laba gye bamuleese omuwala bamuleese mu lubiri. Ye katusabe Robina ageeka yamugambye bagenda kusanyukira. Tofukamira munnange abambejja tebafukamiranga nsanyuse. Munnange omwana bulijjo kyayogera kituufu yagamba oli tabaaza tusanyusa okulaba munnange. N'aleeta ekintu aleese ekintu maama ng'amuleeta ku mwaliiro gw'olujja. Oli otya? Sebano Webale munange kujja wano n'otuuse weewaka ogenda okubeeranga mwana wange. Ndawo omuniga Era ogenda ofunira emirembe. yeebuuza buziba ddi kubanga ekiro ekyo olwaleero teri tulo. Ofunira emirembe. Olwaleero teri tulo. Laba omuyaaye Mwagala kumuwe. kuzaalanga kami 88 olundi aga gibonna gwe nalonze yenna bitogero we. era gwolawo yekemuleese terikooleza tadoba mu nyumba. Nange njiraba. Mwana taala kakimala Kituufu. Mwana wange. Naye webale n'okukkiriza. Mwana wange wano wozze teri kaze kabi konna. Tulina muze mubi. Abantu b'otusembe bantu abalungi okubeeramu kati. lengera tuba tukyali awo malewoowe munnange babadde bakanyonnyola omugenyi bo bantu balungi mu ennyumba yaabwe teri mize mibi. Ne baleeta ku benju emu ng'ali ku mpingu ey'ejjembe. Bannange eno bayingiza mugole eno waliwo omubbi ayingira. Yewunya gimewunyaka mube begendereza ekisigizo kibadde emmere ya lukolo ebadde efuuse babadde babba emmere ya lukodda musalimbireyo kati mujja kimanya okuddamu okwebbisabisa mugeze musalimbireyo muwedde
ate gukeza mukusangayo kemusangayo mukomeza mbitundutundu munege lubadde lulabula olusemba malemberera amuguru malemu nange njogererayo nebwe gasi ne naye lwaki otuswaza nogiro kitugatuga gerera bwotabbako towulira mirembe kuleke muntu kunswaza malero aleese omugole muganda were bamukwatidde mu bobbe ebirungi bigwa byokya naye film by Alsinaje Musabate Media Arc beba cinematography twali tulaba emanyekeddwa nga Lubowa and Acts of Hatred kibadde kitundu kyakubiri naye nga nagambye omusuubuzi bakusimu 0701101055 okumanya ebisinga ku firimu eno naye ng'okubamu kopi togeza era firimu eno ebeerako orogulamu efirimu ekuguzibwa nga terina orogulamu ebanzibe era omuntu yenna efirimu eyo bwesangibwa ng'ogirina nga yabbiddwa kale nno amateeka egakwata tebijja kuba birungi naye ng'ate osobola okusuubula omuwendo gwonna n'oba ng'otunda firimu eziri mu mateeka obadde olaba Lubowa and Acts of Hatred natenga lyamiyinza badde nkwereza abadde Lia Tumukunde Smith nga kusanyiranga Nabitogero Kasire John Bosco nga Lubowa Katushabe Robina Mama Male Magezo na Ludinga Dunga akume